Okay, Amani Basudde. Olugendo lw'Amani Basudde olujjukiramuko mu ntandikwa ya music. Bulungi nnyo. Etandika etya era omusanga wa? Kubanga nze Kamuleeti. Ng'akwata gita yali ya Sekidde. Eri gye yajja nayo. N'atandika okuba mukyala Mugerwa. Alina mukyala Mugerwa Basudde. Mulina. Munsalirewo Gwembantwala. Twale yasoose. Basudde bamugobye. Twale yasoose tojja musobola. Lwaki? Muzibu. Musajja wa mutawaana nkofe. Abantu bano baamulaba batya ffe tumanyi nti weeyo wadde atambuddeyo n'akunakuna. Ozze ekyamukola obubi Basudde. Bambi bwe yagendera ate nze teyanzite. Awo Ssebata we yaleetera ekirowoozo ng'asaba Basudde ayiyeeyo oluyimba olutugatta. Ssebata yaleeta ekirowoozo yiyaayo oluyimba olutugatta ffe. Kati bwe yali amusemberera bw'ati n'amugamba embwa gw'oyimba. Amuyise embwa alimba. Mbwa gw'oyimba watuyimbira n'ajja n'amukuba oluyi n'amugamba opita otya embwa. Omusajja n'akolima n'agamba nti togenda kudda wano. Ate waayita ennaku ezi Basudde n'afa. Akantu ako nasigala nkeyuka okukula zaabu nze nnineeyo mweneeyo mbasaba mumpulire tuteekewo omukwano oba ndi Munyolo oba ndi Mutooro kambeera omusogo oba ndi Muganda tuteekewo omukwano omwesiimo yafa ali omu Uganda yatto kyekyo bannange omuzadde ndeese ekirimu eggumba abalala abazinanga omuteese nga waliwo abalina embeera embi. Bwebwo obugambo bwe mbalekedde yalijjamu akakaali mbuuza. Bwebwo obugambo bwe mbalekedde yalijjamu akakaali mbuuza. Bannange kale ng'omuntu ava eri ng'agamba kadongo kamu yagwa. Oluyimba olwo lwaddi? Terunaweza mwaka. Terunaweza mwaka? Naluyiya mwaka gwa. Lwafuluma? Olulikodinga? Nalulikodinga. Tukyanoonya ennyimba ezitutuuzaako awo ne tuzitubuulirira. Nga zibuulira abaana tulinawonya nkadde. Tusanyusa okukulaba. Amiina so. Twakoma mu kitundu kyaffe ekyasooka nga mugenda kukola ekibiina ekya Ntebe kitasinga. Yesebo. Sooka obuze ku balabi baffe. Mbalamusizza nnyo mwebale kubeera nange era mugenda kubeera nange olwaleero. Njagala mbatuuseeko n'omukulu ono. Obulowoozo obulungi oba bunaazimba abaana oba bunaakola butya Mukama y'amanyi. Mbalamusizza nnyo. Tweyanze. Obulamu bulungi. Obulamu bwe butyo. Bw'omala okukula wajjawo kano na kali ebijja mpola. Mpola bitandika okubanga ngawe gwennyinnyini nga tobirinaako busobozi naye nga birina okutambula. Nga birina okubaawo. We twakoma mu kitundu ekyasooka twakoma ng'otulaze ovudde mu kkomera onoonyezza ebyuma obifunye. Abantu mwami bamuyitanga Pwani eyakola erinnya lya kadonkamu. Yali Paulo Ddamulira. Naye Koolo saali naye. Koolo tewali naye. Saamwogerako naye bambi omuntu oyo yafa ndi mu kkomera. Kyeza erinde kadonkamu alikola nga bakyali ku kadonkamu Culture Camp nga tukyali ffenna. Naye bwe nabaawukanako baasigala bakola. Era ye muntu eyajja mu kkomero okundabako. Naye nga mwali mwayawukana. Ate bw'obeera mu kkomero obeera ne banno. Wayawukana ogenda mu kkomero oli nabo? Wali oli nabo? Nali ndi mu Mbuya Jazz Band. Wali Mbuya Jazz Band. Nebbiriranga ne nzija ne nkubayo kuba baali bannange. Ova mu kkomera? Otandika okukuŋŋaanya banno? Ntandika okukuŋŋaanya bannange. Oyita Amatiya? Joseph Kiwana. Matiya ki? Luyima. Luyima namusiŋŋaana alina gurupu ye nga bagiyita
super singers yagikola ndi mukomera ali goyitolo nayita gundi oyo Kiwana bwana nali mwagala nnyo ne mpita Dani Mugula Sulaiman Mayanja bwe twatandika ekibiina nga tuli basatu mutandika mukyala wange mwanya mutandika ka tugenda okutandika Ntebe Gita Singers erinnya tetunnalyogerako mutuula ku City Square tuula ne mukyalo City Square oli wakadonkamu oli wa Peking ono mutuula wa ono bwe nava mu kkomera nagenda Entebbe nga mbeera Ntebbe Kitoolo era ne mukyala wange gye namuleka bamale bansibe kaakati bwayitawo ennaku nasooka nensuubulayo abantu banfuuwa ssente nga bankulisa ekkomera nenfuna emitwalo asatu ag'ebiseera ebyo kaakati nengamba nkole ki kyenakola nengamba kansooka ensuubula esigala ki sigala kulipa crown badi ono ali kusigala naye nze nga simunywa nenzijja nentandika okusuubula sigala mu kikuubo awo nemutwalanga Entebbe naye be naguzanga abamu tebampanga sente nengamba omulimu guno sijja gusobola kwekuzza munnange ebbali Moses Bukenya bamuyitanga Moses Bukenya nemugamba munnaye nze omwoyo gwange guli mu kutandika ndongo tutandikewo akabiina kaffe oba oli awo tunaakulwakulana mu maaso eyo naga nti kale nemubuulira amagezi ag'okunoonya amplifier ne speakers nze nenzinga pickup nogiteeka mu ndongo kaakati muzindalo gwaffe gwasooka speaker microphone gwali muzindalo gwa radio twetwateekanga wano munaye gwe yakwatiranga bwati akati ekyo nga kiwedde natandika okuŋŋaanya abantu nasookera ku Kiwana saasookera ku Kiwana already nali nsookedde ku Sulaiman Mayanja nga yasula Bugonga ate nga nze nsula Kitoolo nabuli bitundu yafuna essanyu gitirivu olwo amaze okuba yali akuya kasansula oluyimbo olwabasomesa bwe namutegeerera ne kasansula nemuyita netutuula nze mukyala wange ne Sulaiman Mayanja netuteeseganya tukole ka gurupu twateesa bulungi Mayanja ng'akyali mu hospital nemugani tunamala okunywera kyendowooza ojja kuvaayo nga mukama waffe anoonya obubuuma sipiika bbiri akamu ka sipiika kaali ka beesi buno guli omunene n'akalala akatono nga bubeera mu maaso wali kakati awo netuyiya stage olugoye saike nze muntu omubereberye eyayiya saike gwotandika abantu okuteekawo olugoye ntandika n'omwami gwe bayita Bwereere oba omumanyi Bwereere ali mu bano abakulu tiimu eno eya Pulida Sendege si Sendege ono omulala ono so alina ne paati gyatwala mu lubiri e Buganda eyo Pulida oyo w'amaanyi nnyo Ebonizi Katende ali mu ono kati ogundi oyo ali mu Katende kati yabazimbira stage ono Bwereere bamuyita Bwereere si emumpimpi muwanvu mwansinga n'obuwanvu muddugavu akola stage bwenfuna netugenda ku Riverside Theatre olwo yali mubazi yali akola stage nga anti stage ezaffe zazimbwanga si za mulembe guno ez'omulembe guno omuntu atuukawo nga atandika kuyimba buyimba naye ffe twateekanga amayumba nemukola sho nga bwebanga sho y'amaka nemukola amaka genyini nemuga design oba waliwo omugga ne walaba ekitoogo nga kigenda kakati eby'ennaku zino
bantu bayimba buyimbi abantu twabyesonyiwa. Kaakati cycle esooka nze ngikola. Obajja kukola stage ziri. Otandika okukola twakola ya Lugoyi. Bwerere agisiga nga tuli aba. Ku Riverside Theatre. Olwo mwina show. Tulina show. Mweyali luddawa. Show yali Kyabakuza. Buli kyeddene. Buli kyeddene awo. Wetusookera okuleega sayiko gireega. Era yagireega bayitanga Hussein Kabogoza. Nekyambadde mu gurupu yaffe eya Ntebe baleeganga stage. Naye awo Olugoyi we tusookera luli twasimbanga buwempe buki bwe buti. Ne tugamba ebituno obyetikka otya ng'ogenda gindi n'otika emiti ogenda okuzimba stage. Tukola Olugoyi. Tulukolako ebifaananyi birungi ebyamayumba emiryango gyalinga 3. Ono ayo afubutukira muno ayita eno bwe bityo. Kaakati ntandika Ntebe gita. Bwe tumala Daani bw'amala okutuuka Ntebe Kitoolo twatuula ne Sebadduka ng'azze. Olwo nno Sebadduka ng'atya yali obotettu oba kubanga yayimba Kawenkene. Okumukomyawo nga Ntebe ono linnya tetunnalironda. Yali nkalu nnyo ng'atya agamba bajja kumukwata. Ne mugamba gavumenti bw'eba ekwagala ekunoonya wonna tolina woyinza kwekweka naye tekuliiko ye tugende tuyimbe munnange bw'okomyawo Sebadduka okumujja mu buwaŋŋangu. Ne tutandika twakolera awo opposite ne Bati Valley erudda awo waaliwo essomero. Awo twakolera show eyasooka mu Kampala ne Sebadduka. Mu budongo bwaffe bwetwayiyiza Entebe. Awo webusookera ddala okukola? Webusookera. Bwe bwavaawo bugenze mu White Nile. White Nile yaliwa? Yali wano nga ogenda ku kyaki waliwo kyaki awo nga tonnatuukamu ng'ogenda ekibuyi ku mukono guno ogwa ddyo oba otunudde eri. Walinganga n'omuti omuvule nga muwanvu naye kati baagugyawo. Kaakati wagivangako wasanganga kyaki awo waliwo kyaki ennene eyaba Seventh Day oba Abakristaayo simanyi. Kaakati wogivaako osanga Masengere eri awo gundi oyo si Masengere bagiyitaani gundi okuli Ntakke. Okuli Ntakke ekizimbe kya Bwakabaka. Akati awo naye nga White Nile yali awo. Era Amini mwe yatujjanga mutwakoleranga practice. Bwe yabajjanga n'abatwala eri White Nile mwe yatulumba n'atuma abantu be batunonewo. Eri ku Sheraton baatuma abantu batukime ku Apollo Hotel. Apollo Hotel neetekawo nga teyagala batutwale. Naye bagamba gurupu teriiwo wano. Ebyo bingi obimanyi. Kaakati bwe tukola Ntebe gita twatuna ne tulonda erinnya. Olwo ani aleeta Ntebe gita singers erinnya? Twali engeri gye twakuŋŋaanawo ne twali manyi nga tuli Ntebe. Ffe twagamba nti tulituuma Entebe. Kubanga gurupu evudde wano Ntebe. Twali Ntebe Kitoolo. Akati bwe tumala okukola Ntebe gita singers munnaffe Bukenya. Gavumenti oba bantu bamulabamu akantuntu kuba yali mukwano nnyo gw'abakomboozi. Gaga nti ono bamuwayiriza nti aliisa abayeekera ate nga tebaliiwo. Ne bamukwata ne bagenda mukazi we yamujja wano enaggulu awo poliisi ey'enaggulu. Olwakomawo beppa nagamba banaye tugende Masaka wano nveewo. Tugende Masaka. Agamba mukazi we agamba ffe ate Masaka mukoleyo ki? Gurupu yaffe tugisitule mukitwale Masaka eneekulira eyo nga tukwata data yaffe n'obuzindaalo bwaffe. Abamu twagendera mu mmotoka n'abalala balinnya ki. Olwo mwenna mwagenda? Twagenda olwo
tukoze ndese n'obwana bwe nabanga nabwe mbuya obwazanyanga acrobatic obulese mu kibiina entebe kitasingazi waliwo masikita wangiyu bosa moseke wa museka newabaawo yankipeti muzawo ngeri gye beetumanga amannya abo be basooka okukola advertisement eyali omutawaana kubanga Moses no parking yali wakagaali yakavuganga ngadde emabega kaakati yeekwatanga ku mmotoka eno kati nga munyendo kangereze munyendo okuva eno waggulu n'akwata ku mmotoka bwe yalabanga atuuse mu maduuka n'agamba ommotoka gwe kendeza speed abo oli n'asibamu n'ata emmotoka n'ayitawo ng'amagulu gali waggulu n'ekigere kyekinyoola kyekivuga omukono gwe abantu balaba akasaaniiko akayita mu tawuni bagamba kintu kiki emboloka teriiko eriko ebidongo nga teriiko bidongo ninga mukuba drive kwetwasooka drive ezo drive etaliiko bidongo eriko bidongo ebidongo byajja luvanyuma kaakati nga tutandikira eyo tebe kitasingazi ng'ebeera eyo ng'ekulaakulanira eyo eno Kampala eriyo super singers muli Masaka eyali etandikiddwa Entebbe evudde Entebbe egenze Masaka kati olwali olwo Entebbe Guitar Singers bwekula netusalawo tukomewo e Kampala mugiwulira bwe tutuuka e Kampala tuteesa tukole Mwaperandi tukolewa okutuusa Luyima yagaa nti nange naffe tujja kwegattamu tukole shemu tuvuga nti Luyima abadde mu Kampala nga bamumanyi ate tumweta erinnya tuyinza obutalikola bulungi twebuuze twongere okwebuuza ku bantu paka twagenda mu National Theatre tusangayo Ntalumbwa tusanga Ntalumbwa omusomesa oyo tumubuulira byonna naga nti amusooke mujje wano National Theatre tumuukinga ennaku goni mujja kukola wano nga tetutandika rihaaso nga Ntalumbwa yatuliko wakola show mu National Theatre wano Ntebbe bwe yajja erinnya Ntebbe ekoze show ekomyewo omulundi ogwokubiri mu Kampala ekoze ku National Theatre omuntu yajja muizibu n'entebe zaafikanga so nga mu biseera ebyo abantu nga tebayinga bwe baliwo kati olwo oli muggwe mu Ntebbe Guitar Singers oli muggwe Dani Mugula Sulaiman Mayanja omugenzi eyayimba Nambwere yakola ebyafaayo tulina ne Vincent Muwonge ne Vincent Muwonge ali omwo naye tumuleese omuzadde wa Nsusso tulina Namuddu owewange twalinamu n'omukyala Nansobe yayimba ki bannanga abatannamanya oyo nno nze muyigiriza okuyimba yatandikira ku mukyala Namujja paati tungi gwe twayitanga mukyala Namujja najja nga adduka gurupu ekakase eyimbye ku National Theatre abantu bazze batandise obbamanyi kati awo we twafunira munnaffe Profesa Kalanzi oba wali omumanyi awo Profesa Kalanzi nga bamuzaala Viira yatandika otuyita netukola rihasa tupangidde tugenda Bulaaya kuyimba ne traditional music ntonotono ye yalina engeri gyeyatekeka sozi era kireza abapromota sibaliwo kati bavudde dda tibaliiwo abapangira mugenda ebweru nga tupangira nga tukola practice tugikolera nateete eri Busega ku kyaki wano yali abakristaayo waliwo kyaki awo
Busega side yawo. Okolo ya church bakolanga practice. N'atwetika n'atutwala e Bulaaya. Era show eyasooka twagikolera mu kibuga Freiburg, Switzerland. Twasogera show yasooka. Twatambula nnyo twagenda Neuchâtel, Sasseville, Beauville, Ziegenau, Amenmat, Langnau, Trubuschaken, Wiegen, Schlossmatt, Sufheim, Hasle, Entlebuch, Romos, Brugen, Schaken, Maltazil, Litia, Lucien. Njogedeko waliyo ne Berlin, Geneva. Mukuye ebidongo mugenze Bulaaya. Batukubayo traditional music okusinga. Ebidongo twabirina bino. Denga iri babirina. Kuba nze ne Dan. Naye nga tulina luyimba lumu lwe tukuba mu bidongo ebyo. Luyimba ki? Lwabasanyusanga nnyo. Ate nenkuba nga woolaba abaana bwe bayimba kati wano. Kalanzi yaluleeta ne leetaga nga ndijjukidde. Kale ne tutandika performances ezo. Twamalangayo emyezi 3 ne tukomawo. Ate ne tuddayo. Uganda tebeerabidde. Ate yatwerabira Uganda yaffe nga tuperformingamu. Bwemwavanga eri bwomudda wano nga mutandika mudda. Ate wano waliwo akatundu ke tutamanyi mu Uganda. Uganda, bwengenda e Busoga buli katundu nkamanyi. Bwengenda e Buluuli tewaliwo esimanyi. Bwengenda e Bunyoro, bwengenda Fort Portal, bwengenda Mwankole. Muyimba Ntebe terina we yatuuka neyegattako ko abayimbi abalala. Twaleetanga abayimbi abapya naye nga tebavudde mu magulupu. Ngamba nga abaliko abanenenene abalala abavanga mu gulupu endala. Kiseera ekyo abaaliko abanene Sebata yali mu Super Singers. Ate nga toyinza kuwakankula muyimbi wa gulupu kumugjayo kumuleete. Nga tetukyagala. Twagala group eryegwe twagala ffenna tugende. Bonna mubeerewo. Music nga mumwagaliza olwo. Nga tumwagaliza. Naye wakati olaba oli nga ataanikiza ayagala mukubanga okola aveewo. Si kirungi n'akamu. Muteekwa okuba nga mwagalana mu buli ngeri yonna. Kiki ky'osuubira ekyakuuma gurupu ezo okubeera nga weeziri nga zaawangala ebbanga? Abantu abaffe be twakozesanga twalinanga training ya mutawaana nga tubatuuza ne tubabuulirira empisa kyekisooka. Omuntu oteeka okweyisa bwoti mu bantu nga tutuuse mu kitundu we tugenda okukolera totambula kutumalamu nsa owulidde nga tuli bantu n'abaliwo kaakati ffe be twatendeka ne ku ssaawa eno bakyatwebaza kati katugambe nga Nabitaka Josephine Namujja wano ku St. Kizito Parish nga musoma ng'ali mu kwaya ya church n'omuyingiza ebidongo Namirimu Florence Namujja Kalungu mu Masaka. Nze nali Kasomba bayimbi nze nga buli muyimbi ajja mwegomba ajja tubeere ffenna. Naye naleeta Wamala omuyovu oba omumanyi. Omuyovu eri Wamala omuyovu mukoddomu we yamuleeta nga tuli mu Mityanaani bagiyitangani yali nankani baaseerangamu emmwanyi Victoria naye nga waliwo hoolo mwe twakoleranga mu Mityana. Mukoddomu we yansiŋŋaana ku mulyango n'aŋŋamba munnange Muzeeyi Kakumirizi ensonga endeese yino namukoddomu wange oyo muyimbi naye mbadde njagala omunyingize mu kibiina kye. Ekibi ekyali nga mu magulupu gaffe nga bw'oleeta omuntu balowooza nti akuwadde ssente obaliddeko ssente. Nze saayagala ku ssente ya muntu yenna. Naye omuntu namuleetanga abalimu abalala ne batandika okubajogajoga ne tubabuulirira nnyo. Omuntu ng'azze ayinza okuba ng'akusinga amagezi kubanga byalabye tewali naye
ayinza okubanga alina ekyama kyalina nga kikusingako kakati guno otandika okumukyokooza oba ogenda kufiirwa bingi twatendeka abaana nga bampisa era ne bazikwata era nga tugenda awantu tebamala gatambula era abazikwata obalaba bamaanyi kati bamaanyi abazikwata mu bayimbi abazze mu mitendera egyo ndowooza tusooke tunoonyereze ku mugenzi Amani Basudde. Amani Basudde, olugendo lw'Amani Basudde olujjukiramukko mu ntandikwa ye ya music bulungi nnyo. Etandika etya era omusanga wa? Kubanga nze Kamuleeta. Omusanga wa? Amani Basudde lwali lunaku lwakutaano twakolera ngoyise Matete manyiwo Mawugola. Twali tuli tuzimba stage ne wajjawo omwami nga bamuyita Sekidde. Mumanyi bulungi nnyo muganda wange oyo. Sekidde bwajja n'endongoye n'agamba nabawulidde nalaba ebbande nenjagala nzije nange njagala mbeegatteko. Ofa oyimba nti mufa abayimbi abali wano ani ng'owegomba eyakusikiriza okuyimba. Eyansikiriza yali Matiya Kakumirizi ng'amumanyiwa. Sekidde nkutumiddeko. Yali tamumanyi. Naga naye ennyimba ze nzaagala nnyo era ze zanjigiriza okuyimba. Ffe tukubiremu. Oli olwo wendi nga tukubiramu nga tugambye ojja kuba muyimbi mulungi naye olwakuba luyimba lulwe yakuba n'oluyimba lwe yakuba sikyajjukira naye nga si lulwe. Ne tumugamba naye olina ezizo naga nti nina ezange tukubiremu n'atukubiramu. Tumugamba okkiriza tugende ffenna nti sirina mutawaana. Etumala okukola awo enkya nga tukuula naye nga tugenda Kalububbu omanyiwo oyise Emitete Kalububbu. Kaakati tutuuka e Kalububbu nze gwolaba nakola nnyo omulimu nga nze mpayalinga ebyuma nze wayalinga okuba ebivuga saatuulanga nze nakola nnyo ola wano popo mundeeba twakolangawo stage naye ng'ogisereka n'ogisereka n'essubi nze nabibeerangako nga tunakolera Krismasi. Krismasi yamwe yabeeranga ku popopo nga nze nsereka nenkola stage nensomba ebitooke nga nze nvuga kigaati yange. Olwoguze n'emmotoka? Emmotoka yali ya gurupu nagikubanga nengenda mu kyalo nentemayo ebitooke nendeeta. Nakola nnyo. Kaakati tutuuka e Kalububbu nga nkola stage nga mmala nga mpayalinga nga okukola kutuuka tukola nga abantu basanyuka nga tumaliriza nga tugenda kwebaka. Mba ndi omwo neebase nga Vincent Muwongo ono nzeeyi Matiya Muwongo olwa mutokumu yali mutokufu. Waliwo omwami wano mbadde njagala omulabe sajja kiri wano kiyimba naye mbadde njagala okirabe konza atontawaanya bwe mba mpayalinga bw'omu temunkwateko nti nze ekola stage nze nkola ate kakati nakewungulako ozza okuntawaanya ate ondeetera musimanyi sijja kujja jangu olabe omusajja atukubiddemu n'ayogera ebigambo bingi akonze wa ate nze bammanyanga nze sinyigira muntu nga nsituka nga ngenda abavubuka bo we basula awo kifuko be bamanyi ebyabwe. Kakati bwe ntuuka awo nga bamundaga nti wuuyo omusajja oyo akuyimbiremu. Bakulagaani? Bandaga Basudde we basuze wano bali tugende mu maaso Kaluumu gamugamba nti ngambagamba yono gamugamba nti nemugamba nyimbiramu munange neebake anga nti oyimba nnyo
ng'akwata gita yali ya Sekidde eri gye yajja nayo n'atandika okukuba mukyala Mugerwa. Alina mukyala Mugerwa Basudde ng'amulina bw'amala okukuba yakubaku katono nze omuntu omuyimbi nze nga mulabamaze ebbanga gwanvu nga neetegeza nga mugamba lekeraawo kati kyenkubuuza oyagala kubeera muno mu byalo okukubira muno oba wandyetaaza muno okutambula nkyetaaga nnyo naye sirina amagezi gonna kitange konze okukkiriza tugende ffenna nti ye nemugamba kakati genda weeteeketeeke nkya tusituka tugenda mu nnyendo ku Sande yeteekateeka addayo ewaka yeeteeketeeke simanyi okaawo bakaawewa ng'agenda nga naye nzireyo nga neebaka ku nkya tuba tuteekateeka tupakira mmotoka tugende nga naye atuuse enamutunuulira enamugamba okweteekateeka sibyali kubanga era bwe yali bonze kale tugende nze nga sinyooma muntu okuva emabega yonna ne bwe naabanga ndi mbuya nga ndeeta abanaazina abanaakola kyolini bwaba afaanana atya manyi alina amagezi naye embeera ye yamulembeera kuba n'okufaananya omukadde w'emyaka 5 neŋŋamba sijja muleka nga nkwata Basudde Sekidde tuli fembi nga tujja mu nnyendo olwo nno waliwo ebigambibwa nga tetunagenda mu maaso waliwo ebigambibwa nti Basudde awo emmotoka gye mwali yali ekifo mulimu kimu kya Sekidde abo bayiiya buyiiya Basudde yatambula okuva mpaka mu nnyendo takulimbanga bayiiya buyiiya bintu nibanyumisa emboozi Basudde twagenda naye mu mmotoka mpaka mu nnyendo bwe tutuuka mu nnyendo wagimanya Bulunazi wagimanyanga wane wamutunza kisa naye waliwo hoolaawo kumpi yalinganga ngeri ya baalabaala teyali nnene nnyo kaakati bwe tugenda okusitula ebyaffe tubiteeka emmanju tutandika okukola mu ntandikwa nga ŋŋamba abantu nti bannange nze nalanga tulinawo abayimbi beewammwe eno naye twagala tubatwale bambi nabo tuboozeeko enfuufu bafaanane nga ffe naye mbadde mbasaba mukkirize bajje babayimbiremu nammwe mutusalirewo oba tubatwala nasooka Sekidde n'akwata endongo n'agenda ayimba abantu ne bamusanyukira n'avaayo bwe yavaayo kyeyasooka yajjamu ngatto ze n'aziwa Basudde naye n'agenda ku siteegi olwo Basudde talina ngatto Sekidde ajjamu engatto ye agiwa Basudde yamuwa engatto kaakati bw'atuuka ku siteegi ayimbye bw'amala okuyimba nenzija neŋŋamba bannange abakasitoma abaffe abayimbi bammwe mubalabye nti munsalirewo aliwo gwe mba ntwala twala eyasoose Basudde bamugobye twala eyasoose tojja musobola lwaki muzibu musajja wa mutawaana nkofe abantu bano baamulaba batya ffe tetumanyi nti weeyo wadde atambuddeyo n'akunakuna olwo nga lwaki bamugaa nti wa mutawaana yali okusooka yali yatambula dda buli katale ng'akakoleramu buli wantu wonna ku myenge ku binyumu ng'abeerako akati n'abantu byoze ne bamutamwa mu ngeri ng'eyo Sekidde mu byapyapyamu neŋŋamba naye abantu tebasobola kusalawo kituufu bakozesa kiri ekinyumu kubanga oli ne b'omuyimbira olimba ng'oyimbye byaga nti ono omwana ajja kuba muyimbi neŋŋamba Basudde nteeka okumutwala nze namulabye muyimbi mulungi kati ate bamugaanira nga tuteekateeka twasimbulanga olwamalanga okukola twasimbulanga 9:00 oluusi 10 nga nze nvuga kigaati gambaga ntugende kati omutawaana gwajjira Sekidde twamulekayo Sekidde yasigala gumugira
yaddira endongo n'agireka mu mmotoka ng'ate firijeyo ebintu byonna oli n'ajjamu endongo n'agibba Sekidde asigala e Masaka. Sekidde n'aŋŋamba munnange endongo yange ennuma nnyo mugende naye bwe nnaamala ogiraba nja kubasanga. Sekidde asigala e Masaka mwesitwa Basudde mumuleeta. Bw'omumutuusa e Kampala. Tutuuka e Kampala ofiisi yaffe yali ku paaka enkadde. Awo walingawo n'abalikodinga awo. Kaakati tuba mu ofiisi yaffe nja okuvaawo executive kati nganze Dani Sulaiman Mayanja Sebadduka. Bwe twatuulanga abalala nga bo batula kafoomu wabweru nja okuvaawo ngende newunguleko katono bwe nkomawo nga bannange baŋŋamba kisebo nti omuyimbi w'omuleese naye ffe tetujja kumukkiriza mu gurupu yaffe. Lwaki? Kunze lwaki? Olwo Sulaiman Mayanja yaŋŋamba nemugamba lwaki? Naga nti omusajja oyo yayimbye ku stage wawulidde abantu bwe baayogedde temujja mumusobola muntu mubi naye naffe tetujja kusobola mwami oyo. Nembagamba lwaki temwaŋŋambidde Masaka nemulekayo kati ate nkwate esente za transport mutwale nayogera eki kyokka saddamu nensirika netandika kupulaani ngaomwami ono mukole ntya neŋŋamba kyenina okukola mugjeeyo waliwo endongo endala wano wadde wano bamuganye naye kamale gamutwala walala oba oli awo Katonda naamuyamba kamusitula nga nzijanga mugambo naye bakuganye mu gurupu naye nimufunye wengenda okutwalako wojja okuva kimugamba nga musitula nga mwetika nga muleeta bwayise obwayise umuleesewa mulese hoolo bagiyita bulusita mwe muli baani yali hoolo nga tukoleramu pafoomingiramu naye waliwo gurupu yali ekolerawo practice Katonda yannyamba nengisangayo n'omukulembeze waayo nga waali gurupu eyo bagiyitanga kuteesa gitasinga kuteesa ng'ali mukulu waayo yali Sosmeeke Kabuye. Nemugamba nti omwami ono mukuleetedde ssebo. Omwami oyo yayimba bulungi nnyo naye wange nzijjudde ate tetulina kagaapu waffe badde njagala abeere muno oba nange nja kujja nga mbayambeko ku practice. Olwo yo yali ekyali nto. Kaakati bwe mmala okumu-introducingayo saamulekaawo emmanya nti ono basuddeko omuntu gwe batamanyi kamufunye wanaasula nemutwala ku kavule wano kavule bwayise wano ng'ogende wandegeya nenfuna omuntu awo yali mukwano gwange nemugamba ono njagala asule wano naku ntono kale nga wiiki emu nja kugira nga mbayambayambako paka lwanesitula yakolerawo yabeerawo nnaku mmeka ntono nnyo bateekateeka okugenda okukola ebivulu eyo mu byalo nagenda okulya nti bagenze bandi awo wayiseewo mwezi mulamba nga baga nti kuteesa gitesinga nze genda kukola Kaleerwe Farmers Hall. Oli mu kibuga ate naawe? Nali ndi wali nga ku poliisi iwoni Kawempe bw'osula maaso nali nga nsula oluvudde wavaayo Entebbe nga navaayo dda kati nga nkola ki nga ngende mbalabe tuka eri nga nange nayingira buyingizi kuba bammanyi nga ntula mu audience ntudde mu audience mulimu n'abayimbi abalala mpozi banoonya bayimbi nga Moses Katembi Mumpanga akati munnange olwamulaba amaze okuyimba Mpanga yayita eno ng'agenda mu manju nga bategeregana na Basudde ng'amwetikka teyayimba awo ani Basudde
Basudde yayimba ono kwamulabira n'agenda n'ayogera naye. N'agenda emmanju n'ayogera naye. Amala okwogera naye ate yamulabako. Awo wejjini yamutwalira. Bamwetikka nga bagenda bakola lukwata. Lukwata yali tetandikanga. Bagitandika na Basudde. Olwo Katenda ava mu Super Singers agenda okukola lukwata. Anoonya bayimbi. Atutte Basudde. Batandise lukwata. Mbandi awo enkeera nga Kabuyirwe nawa Basudde nga atuse mu office yaffe. Omwana gwe wampa munange bamuntutteko ate tubadde naye tulidde amabanja tugalidde ffembi naye siina bwe naakola. Bwe nasinziira ne mugamba taata nkubuulire mu ndongo yaffe nga bw'ogiraba kaakati terina mateeka nti oba gali bwegani bwega nti oba olina ajja ne muvunaana tiyakoze kino kyoba okola guma bugumi genda osasula amabanja oli muleka agende bibye nga kabyaweera oli ng'abeera lukwata kijje bakolera mpanga ate kasajja yamulwisaawo kasozi gundi ani ono mpanga yani Katende yamusitula n'amutwala ewa kasajja ne bakwata mukyala mugero. Mukyala mugero okubanga Basudde ayaka. Ogenda okuwulira bw'otyo owulira oluyimba mukyala mugerwa. Ngamba abeewange omusajja muwulya bwayimbye. Bwe najja mu kyalo gwe baagaana ne mmuleeta mu gurupu ne mugaana kulaakulane ne mugaana. Naye nkoma awo nze soogera bingi. Ekyokuva mu kuteesa tekyamusala. Kuba gye yalaga mu lukwata yalikoodingirayo oluyimba ate olwamumanyisa ensi. Weebale nnyo. Basudde avaawo atumbuka. Pozi ekyamukola obubi Basudde. Bambi bwe yagenda ate nze teyanziriko. Era kyemanyi njagala okubuuza nti Basudde yaddako ko okubuuzaako wadde yamugye e Kampala yamugye ekyo Masaka. Nawuliranga ng'ayimba abantu baatendeze yayimbanga biseegerwa owa Aperandi nanyini Aperandi. Birabye wa Kampala. N'atimba bagundi ne gundi. Nze ne saanyega. Tolina lunaku lwasiŋŋanako Basudde? Namusiŋŋaanako ku gundi ono eyafulumyanga ennyimba zaffe bambi eyafa. Kasule. Kasule twali tuliranya eri ofiisi ya Ntebe eya Kasule yalibona nga gundi ono yazigulanga ali ku street eno eya Kiwanuka street. Kaakati bwe musiŋŋaana yambuza bw'atunga. Ngerera omuntu wa bulijjo omanyi obumanya. Saamufaako. Amanyi abantu bwe batyo bwe babeera. Naye bwe yali atandikidde okujja okukomawo gye ndi oba gye tuli kwe kufa kwa Kasozi. Kasozi bw'afa mu lumba olwo twakuba endongo ekiro kyonna. Mu maka ge ag'omukyalo. Awo Sebata we yaleetera ekirowoozo ng'asaba Basudde ayiyeeyo oluyimba olutugatta. Sebata yaleeta ekirowoozo yiyaayo oluyimba olutugatta ffe. Basudde wayimbira oluyimba baluyita omuyimbi. Baluyita abayimbi. Kati abayimbi kwata ku ttama. Kati ekyo kyennyini kalube kwegatta ebintu mbimanya kataweere. Olwo lwennyini amulagira yali Sebata. Sebata yagamba omugenzi Amani Basudde yimbayo oluyimba olutugatta. Olwo Sebata naye atya Basudde mu kuyiiya. Yali musajja muyiiya mulungi alina ebirowoozo birungi nnyo. Olwo atandika okujja abanga akomawo gye tuli yatandika okwogera nange. Nange nensanyuka nnyo. Omwana gwe najja mu kyalo naye nange andabyewo. Olumu ne musiŋŋaana tuli omutugo mu katukuba endongo singa eyo. Kaakati
nze nali ngenda side ze Kisiita Wakayiba kakani nsingana yavaayo musanga mu kkubo ng'emmotoka yali eyabisa omupiira iye ninyimirira bwenyimirira emmotoka kuli mutawaana ki n'emmotoka ekoze bweti nitubeera awo ne tuyiyayiya naye mutwala eno katawuni k'abasiraamu abo bakayita Kalububbu ndowooza nakola omupiira nemuzaayo novuga n'omuzaayo ateekako omupiira gwe n'ogenda byo naye n'agenda bibyo. Ekyewuunyo ekirala kye nnafuna twagenda okukola ewakayiba abaami baali awo nga banyumya ku bayimbi nga mbeesuddeko katono naye nga emboozi ezaabwe nziwuliriza ne bagamba nti Basudde yali musajja nga tumwagala okukamala naye yakuba omuntu wano oluyi ne tumukyawa. Okukikanyagamba yakuba omuntu oluyi atya yakuba omuntu oluyi wano konza yamukubira ki omwami oli yali amwagala nnyo kakati bwe yajja bwe yasimbawo naga nti kange nembuuza ekisajja kino kati bwe yali amusemberera bwati namugamba embwa gwoyimba amwise embwa gwoyimba watuyimbira najja namukuba oluyi namugamba opita otya embwa. Ati munnaye mulimu abantu abatamanyi bintu byakusaaga so era nze nkigamba nnyo abantu bembeera nabo nti waliwo ne muudu omuntu mwojjira nga muudu ye siri ku ebyo ate omuyise embwa embwa gwoyimba n'alokamu oluyi n'akwata emmotoka ye n'ava nayo yali azze kukola asimbula n'agenda teyakola n'abaana be ne basimbula omusajja n'akolima n'aga nti togenda kudda wano ate wayita ennaku ezi Basudde n'afa akantu ako nasigala nkeyungira era nze nalowooza nnyo nga nti abantu nga balina dogo kiki kino ennaku ezi ssatu Basudde n'afa omusajja yamugamba togenda kudda wano era teyadda era n'okuboola okutuusa kakati wadde baana bange wadde baani mikwano yange nze mbagamba bannange mubeere abantu balamu teweepanka nti gw'olina amaanyi waliwalinnya wasoma nnyo ofunye ebintu bingi ebyo byonna byawano naye ffenna tugenda wamu ate nga tetulina ketulina so mu bufunze Hamani Basudde kumujja e Masaka tumwatulako kawo ne muddamu ngamba afunye erinnya ne mugamba nti oba twogerezeganya ku mbeera ya music ng'eyo saddayo kunyumya naye ekigambo abaana kye bakugamba nti omusajja oyo mubi bantu audience ne abaana bwebajja abaana bwali okwesa ne bagamba no tetugenda mukozesa abantu eri bagambye ate abo baali bakulu bannange twali mu office executive ekigambo ekyo watuulamukko nga Basudde amaze okutambula n'agenda eyo otulamuko nga nkijjukira nnyo naye nze saanyingira Basudde olwo abantu bali kuŋŋamba abantu balina amafitina saanyingiranga Basudde kubanga omuntu aba ekyakola obubi Basudde teyabeerako nnyo mu mikono gyange naye yalina baŋŋamba eyo bwe bakolanga nabo yalina amawagali mangi n'oludala baali bamuttidde erudda eno ebukunja sayidi eyo yasiŋŋaana abaana be bano abagurupu nga beetabye n'abantu ku kyalo bali ku ttaala y'oku mulyango bakubazaala kakati najja ababunaana mukulamya bonna ne wamatuka ne badduka kati akabubuka ak'okukyalo kamu egamba gw'oli ki weyitaani n'akakwata vu n'agenda kakuba mu bbuutu y'emmotoka ye n'akavuga ebyo nawulira biwulire
bwakavuga n'akavuga k'ebbanga ya mayiro nga 2 n'akajjamu n'akasuula awo n'avugemoka n'akomawo teyamukuba teyakola ekintu kyonna bwe yakomawo Basudde baali bamusi omwana omutaddewa omwana omutaddewa mwana waffe omutaddewa mu kutwaliza awamu Basudde olowooza yayimbira ebbanga ki okujjukira ŋŋamba ly'obbanga lyewamuleeta mujja e Masaka okumuleeta n'akabanga we yafiira yayimbira ebbanga nga ki ebbanga lyayitawo lyali ddene kijjukira yafa mu 97 ate nga nze namuleeta awo nga kyali 8 mu nga mu 9 awo gyawera mu byo byonna tewawuliza ngeri gye yava mu kuteesa obitegeera naye okuva mu ey'akatende okuvaamu ebyo nabiwuliza saabiwuliza nakola ekikye tewabimanya ngeri ki yavaamu ebyo saabimanya abamubeera nga okumpi be babimanya ogenda kuwulira buwulizi nti alina kabuladda ate kati akoze kabuladda ningamba abayimbi bwe bati olwo ng'entebe gitasingaazi yammwe ekyaliwo nga weeri tebe gitasingaazi yayonooneka nze nvuddemu kuba nagenda e Germany ne mmalayo emyaka 7 ng'olwo ki ekikututte performances nagenda ngokolayo wava wano nogaaka ngende e Germany ngenze kola performance natendeka nina abantu omuntu gwe nagenda naye netutuuka ne tukola practice n'abazungu n'abagermany nimbasomesa traditional music omugwe waffe tutandika okukolanga performance zino mu bitundu ebyenjawulo ng'olwo muyimbira abantu ba performance muzikolera bannayuganda oba abazungu oyinza okumala ebbanga lya mwezi mulamba oba myezi 2 nga tonalaba ku muddugavu eyo gye nnali koga music ku ssaawa eno abaana abava wano ne bagenda mu Bulaaya ne bayimbira mu buholo obutonotono ng'ate bayimbidde bannayuganda era abayimbira bannayuganda tebawangaalayo bakomawo mwana tasobola kugenda n'amalayo omwezi omuyezi amalayo 3 naye nga bitandise okumukaluubirira naye gwe kyokola yiga traditional music oba olina creative dance byonna bigatta oyigirize abaana bo okoleka gurupu ko ofiriminge obuwereze bayinza okuyita nze ebiseera ebisinga bampisanga buyisi ate ne baweereza etikiti nga nzisiŋŋana ku Sheraton n'ogenda ngenda ne gurupu mu bayimbi omanyi wano tutuuse ekiseera nga mayimbi bakadongo kamu abafunye amanya ne gatuttumuka twalina Hamani Basudde ne tubeera n'omugenzi Paul Job Kafeero Kasozi yalimu naye nga si nnyo yali mutonotono sebadduka emabega eri yali w'amaanyi kale ng'oggyeko basebadduka eyo naye mu bano betusobola okugamba nti baali ba big 3 nga ku ssaawa eno tugamba nti tulina Kakumirizi, Bobi Wine ne Bebe Cool ba big 3 no by then mwalina Hamani Basudde Kafeero ne Kasozi nge be batuuka kadongo kamu Kasozi ono oba mu basatu abo bonna aliwa gw'ogamba nti abasajja abo ono yali asinga guno kino gundi ono yali asinga kino gundi ono yali asinga kino gundi abantu bawano simanyi ndowooza zaabwe nnyo naye abantu bawano batinka bo baaliwo okutinka naye tasobola kugolola nti kituufu nti ono ayimbi akoze kino naye bo batinka butinisa ebiseera bisinga naye Basudde ne Kafeero baali b'amaanyi nnyo ono Kasozi ye engeri gye yali kubanga yasookera mu katemba Kasozi yasookera mu katemba ng'azannya katemba gy'essaali ngenda biwulya buwulira ennyimba ye yalinganga ya kikatemba enkoolobya y'ennyimba ze
yali ya Kikatemba so nga ate bali ennyimba yaabwe yali serious owulidde nekirala omuntu bw'akola ekintu ku stage naye kimukoleseemu kituufu owulidde kale no engeri eyo kuba biri bano kuba omukati omutujjiddeko Basudde ne Kafeero kikyo aliwa goga nti ono yali asinza munno okuyimba oba ono yali asinza munno okuwandiika oba ono yali asinza kino gundi Basudde yali alina ebigambo bingi nnyo ebikulu ate Kafeero yalina eddoboozi n'engerogero ze yayimbanga eddoboozi linga ddungi owulidde enjawulo eyalingawo naye ng'ate abantu bonna babaagala mu ngeri yaabwe ebibiina ebyo ebyajja bimeruka kabula dda Kafeero yalina kulabako Kasozi yalina ki bakitanga kizi Kampala Music Stars oyo yali akajja oba yali akajja bibiina ebyajja bimeruka bibiina bye byakosaamu bibiina byammwe ebikadde kale ebibiina ebikadde byakosebwamu omanya nga bwe nkuga nti abantu bano batinka era abantu batinka ekintu ekipya owulidde kati bali bakolangamu enkola eyakavubukavubuka bakyalina amaanyi ne bakwatagana n'abavubuka ate mwe mukendedde amaanyi gakendedde ffe tukendedde kuba kati nga buwulidde oluyimba lwenyimbye oluyimba olwo bakulu nnyo be bayinza okulwagala kituufu ate abato nakati ngeri abantu gye beerabidde oluganda tebalumanyi ayinza kuyita ku kigambo nekimuyitako oba agambye ekyawo kakati abanyumirwa abakulu mu myaka egyawagguluko baba bategeera bulungi ate bo tebakyajja nnyo mu ndongo kubanga ate bo bwe bajjanga abakulu okutulaba be baleetanga abaana ne ku ssaawa eno engeri gye tulaba ebivulu nga biwemula n'okuwemula tekyasobola kutwala mwana owulire kakati era gwoba oyagala okwonooneka genda oyonooneke wekka n'omwana wange muleke wano kyovudde olaba kaakati eimu yaffe oba ekigendererwa kyaffe kyetuliko kati ekomyawo bakadde bannaffe bivulu ate nabo baleete n'abazzukulu baabwe bano abaana tubaleke bo bagende artist abazzukulu bajje bayige era n'ekifo kino wentudde wano nsuubira nga Mukama ye mubeezi nyinza okutegekawo show ey'abakadde bannange Mukama wange ekyo kirungi kubanga omukulu ono nayogedde nabo bulungi ate embeerawo nnyo bammanyi ku lwagulandi wano abantu njagala mbategeezera gulandi eno ogisiŋŋaana ng'ova ewandege ogenda ebwayiise bw'oba ogenda okutuuka ku round about eyo ng'esaliddwamu oluguudo lwa northern bypass ku mukono ogwa ddyo osiŋŋaana Ragland kifo kigazi nnyo era bwe tukotegeka shoti tukolera wabweru wano stage etera kubeera wali abantu batuula wano kirifa kigazi walungi nnyo kigazi nnyo akati Ragland eno nteeka njala kuteekateeka ngenda kugenda abakulu ate nzireyo ŋŋambe bannange Sebatta Matiya Luyima Dani Mugula Vincent Muwonge Vincent Muwonge abeerawa abeera ku kyalo bakiyita Kirimya Masaka ng'ovudde e Masaka mayiro ng'emu n'ekitundu Vincent Muwonge ngenda munoonya ebyaddala because luyimba omuzadde wa Nsusso olwo lwasukka ate buli wendujjukira ate njukira nnyo maama wange yaluuliranga nnyo mulungi nnyo ali mu maka ge yawummulamu ebidongo bino nga bimuwuuba nnyo ate ng'akagendo kawanvu okuva e Masaka okujjeeni kanagani kangira mpummulamu naye bwe tumuleeta ayimba
era ndowooza kati ku ssaawa eno twesunga okuddamu okulaba music oli twajjanga ne muyimba ate ne muzannya. Kubanga ffe tuyina organization gye twasumatuseemu naffe ne twekolera eyaffe era eyaffe gye twakoze ekulemberwa Fred Sebatta. Lord Fred Sebatta yagikulembera, amuddiira ye Mukyalo. Mukyalo n'abalala bamaze okulonda emitendera nga bwe gitambula. Ne tukola komawu yaffe. Twagala tandika okuweereza abantu baddeyo okulaba gye baalabanga. Niye abalero ffe tubalaba nga bali mu kyo bakuba n'enduulu singa muba balaba ki. Nabo tobalenya gwe mulembe gwabwe. Naye kati bw'ojja kati nga nze nalabanga nnyo music wa Kadonka from the beginning oba from the start nga nkuzibwa. Mama wange yagendanga mu Kadonka, mama wange nzijukira yalabako ko show ya Sebatta emirundi 3. Yagiraba ekyotera nga bw'ava ekyotera agenda Erakayi n'ava ekyotera n'agenda Erakayi maama era n'agiraba. Sebatta n'ava Erakayi n'ajja ekaliisizo n'ajja era n'amulaba emirundi 3. Ne neebuuza kwanza namulaba ekyotera nagira sho n'agamba ngenda giddamu njirabe newa ne Erakayi n'ava Erakayi n'ajja n'ajaba tugamba alaba biki. Ochegira nenga olabanga sheri ngolabira ddala nga ngejirayo ddala omuntu nojjukira n'ebimba beganoga bana kino nga kisu. Twesunga okuddamu okulaba ebibiina byaffe kati tubizize ebbali zimatendo walina entebe gita nze bwe nava e Germany nakolawo Bona International. Ate Bona yeriwa walimu ne baani tewabamanya. Saagimanya. Nalinawo Faustino Kabiito nendebo Nakafu Lucy Nakafu nembeera ne mukyala wange nembeera ne abaana nti bangendako bonna bangendako. Kyanewunyisa nnyo abaana okungendako nga balungi nnyo bapafominga bulungi naye nga nabatuuzanga ne mbabuulirira. Bwe navangawo nga baseka ni muzeeyi omulaba gamba ki bo bamaledde okulya ebintu. Bekyabatwala bulwadde buno. Bulwadde bwe bwabatwala. Bulwadde tebwabalabako. Mwekuuma mutya mmwe kubanga bwe tugenda okulaba mwabeeranga mu masanyu. Manye ekintu kye bayita ssanyu kutambulira mu masanyu endonga eno ekitego ekisooka oyimba onyumirwa ate nga bw'osasulwa. Kitegeeza obeera mu ssanyu ate nga n'abakyala bennyini osobola okufuna b'oyagala because be bajja gy'oli balaba. Be bajja gy'oli. Mwekuumanga naye Katonda yasooka. Ekyokubiri enkuza gye bakukuzaamu eka ewammwe nkulu nnyo. Eyokubiri kaakati okwo kw'osinziira naawe Katonda engeri gye yakuyamba omwoyo gwo talulunkana kuba kati bw'otunuulira nze nina abaana nazaala abaana 13 ate mukazi atali omu kubanga bwe nasooka okuzaalamu mwana wange yasooka twayawukana yali bamuyitanga bannange ow'emmamba Nansubuga Nora Nansubuga yasooka okuzaala abaana bange 2 naye twayawukana naye nga ali lubuto lwa omwana owokusatu naye olubuto olwo lwavaamu nga olwamaze okgenda ate lwaviiramu mulago ono bakulu bange be bajjayo omugenzi ne bamuziika ewaffe naye nali simwekakasa naye bwe nga bagamba omwana yali waffe kunze siina buzibu kubanga bano ababiri abaana nnyabwe yabaleka ne bandwalako nnyo nga ndi ekatwe bandwalako
oba bamuyita mulangira ono omunene bannange ne bafaanana bulala nagenda okuba mujjako bwe yali anobye nabo nemulumba nembajjayo nembeera nabo nembajjanjaba oyo mukyala n'abeera eyo kati ono owokusatu gwe nafuna ye waali era namuzaalamu abaana bana naye omu omwana omuwala omu n'alaluka ng'ate nze ŋŋenze Bulaaya n'alaluka ate bwe yalaluka omusajja gwe yazaalamu ye yamutta n'afa ati nensigaza abo nensigaza basatu mwoyo kati ono Rose gwomanyi yazaala bana webali naye kati abo nabo bwe baamala okusoma kwabwe ne mbatendeka traditional music omu ayimba omuwala adongoka muheye bamuyita Jeni ayimba nyimba yo namulako naye wankulu era awo gwalaba ayimba naye ate mukulu we Jeni kwadda muzinyi w'amazina ag'embaga amaganda era be babadde eno ku mikolo eruweero bino egy'okutikkira omusumba kale mbayigiriza bwe nti omulala omwana omulenzi yasembayo naye muyimbi ate yetayimba kadongo kamu bazimba zino yagenda mu ligimu ye ate naye ng'ayimba bulungi okyevuma okubanga abaana bayingira music sikyevuma kubanga nze banjogerera nnyo ebigambo ne bagamba ogenze mu ndongo malaaya endongo esula mu byalo endongo ekola ki naye ate abaana bange abo ekyabaweerera ndongo yeyabaweerera era endongo yekubeezezzaawo okutuuka n'akaseera n'okutuusa kaakati wali okozeko ku mulimu omulala ng'oggyeko guli ogw'engatto emirimu gye nnina giringa obwoya bw'eŋŋoma kubanga emmotoka yange emberebere gye nasooka okugula yeyanjigiriza obwamakanika nze nga nenyigiriza wagula nkadde yali nkadde naye nga nagigula ku mwami yali mu kiseera ekyo nga waliwo East African Community ensi zino zonna nga zikolagana kati omwami oyo yajja ne vakisobogani nga bagiyita valianti yajja nayo kuva Kenya ngaeriko namba ya Kenya ate mu kiseera ekyo nga ndi eri mu magye kwegamba ingini eyo eyavakisobogani yayonoonekanga buli kiseera engitwalanga mu garagi bwenagendanga mu garagi nga ntuula awo kebakanika koolaba kendaba eno pistoni eno wingi eno kano zino piisi bearingsi kakalonda yonna nga ntunula omulundi ogwasookanga okusumulula yingini ogikola nali bugoloobi nengula sipana nenjesumulula eyawogani manye eyita wansi etuula butuzi motoka gye musitula nebuukayo nga ntandika kusumulula yingini kuba nalaba bebagisiba nagisumulula nentekamu ebyetaagisa okugendamu nenjimaliza nenjizaawo naye okusindika yagaana okwaka olina kyewali weerabidde nigamba kiki ngebabu paka lwe nagenda ekatwe waliwo makanika mukwano gwange nnyo nengenda mujjayo nemugamba jangu omusajja namuwadde sente zange n'azirya n'aleka nga ansibika engini toyagala mugamba nti ze nayizeeyizeemu ng'ajja nga tusumulula aba babiri seewa nnyo magezi ga kusumulula wabula natunulanga kuyambeko kakati bwatukojja samu mayi yayinanga bulooka ey'eno n'eno ng'ozigattira wamu kakati n'agamba nti kandaba omusajja ono ddala tayimingi ewamunda yagitayimize bulungi kanegendereze ndabe ng'asumulula bwati nga kati omusajja tayimingi teyagituuza bulungi bwe bagamba akiwulira n'ekya tayimingi akitegedde
nemugamba yakola atya tolaba buno obutonyeza obubiri kana akamu kayingira wano era baje kali kandi omusajja yalya sente zange yali simanyi tamanyi kale yalyako sente bannange omuntu ngaabonyeebonye neneyombyayombyawo n'asiba muloka neeyaka bwe naddako ate nayita makanika nantandika kwesibira yinginiya obwamakanika n'obuyigira ninjigirawo obwamakanika era mu kiseera we nabeerera Germany nakolanga show ekiro emisana nga nkanika mu motoka nafunayo omwami yali muganzi w'omuwala we nasulanga kaakati ye kweyandabira nga muzungu yali mu Afirika yali munnakenya ye kweyandabira nze yamanya emmotoka eyaffe yatufaako manyi twagula emmotoka doki mwaka 10 ng'ogiguze eri ne bankolera ne driving permit ya temporary bagikolera na Bremen nintandika okwevuga luli twayinga tupangisa mu motoka ng'ogipangisa wano bw'ogenda e Masaka n'ogirikaawo n'olinya entambula ebibyo nekijjaano ziggwera e Congo eyo kyere kijjaano nga ojja n'onyemuloka n'otuvuga n'ogenda n'olekaawo n'okola ebibi abalala ne bati naye era togereka faakubanga kampuni ya motoka ezo nga bola petrol station ezo bwe ziri kino seero eno gundi emmotoka ogirikaawo n'ogiripootingayo n'ogenda nemugenda mu ngeri endala nga temujja kusobola kubeera nayo ate otukae n'opangisa eyaayo nekutwala gyekutwala kale bwe twasooka okukola butyo nga tupangisa emmotoka nga tulya emmotoka zitulyako sente netugamba katugule emmotoka eyaffe tugula mmotoka doki mwaka 10 nga ndi osinabuhuku kiyinza kwerabira era sitole y'emmotoka eyo weyankubirako ya box eyo mpanvu ate yetaaga lunaku lulala nenjitwala wamakanika nitugimuwa omusajja nakkiriza omukazi bwe yajja n'agaana oteeka otya emmotoka y'abaddugavu mmotoka z'abantu ekyo kyannuma omusajja nagamba emmotoka mugisindike mugitwale wali mugipaakinge mugende gye mulaga mujja kudda muddukire emmotoka yammwe agakatonda ng'ate ebiseera byali bya winter obutiti tusindika emmotoka nitugenda nitugirikaawo muda mukisangawo netukuba simu gundi epangisibwa nejja netutuma netutwala ku railway station netulinya train netugenda gyetwali kulaga bwetwamala nitulinya nituddayo eka neŋŋamba munnaye gwe nali ntugule span genda enkanika emmotoka nja gikanika nga tugula spana buli saizi nga tulinya nga tukomawo sanga motoka yaffe nga ngitandika nga njijja mu gearbox era osajja mba nsumula gearbox owagala gye nga ndaba n'agamba sooka ojje nga tonnasumula sooka ojje nkuwa ettundubaali nampa ettundubaali tusindika emmotoka negalamira kuli kubanga e Bulaaya ttondo lya oyiro teritonya wansi ku ttaka tusindika emmotoka nitugiteekako nentandika okukisumululira kuli emmotoka yambonyabonya mu kintu kyesaategere waliwo kasipaana kenali sirina bannange okuzaamu kubanga bwe twagenda okugula bwe natwala gearbox nagigattira eka nze speya nemuteekamu kaakati nengula clutch plate endala empya kuba nasanga eri ekendede kati okuddayo okuteekamu olwokubanga eri yali ekendede bagifiitingira kuli eno neninyanga clutch negaana okwawula negamba kati ate nsumula engini njiddemu nagamba omukyala nti omanyi antekemu giya namba 4 waliwo engeri y'oluserengeto nga luno onsindike gweneyaka ojja kudduka olinnye kati natuyamba nasindika emmotoka neyaka negenda mpolampola bwentyo nga bwe yali mu namba 4 nga toyinza kujja mu giya kuteekamu kati bwe yali 4
tuleega tugenda okusanga ebitaala kano natuyamba ne bituta maama neninya ate nga tulina okuteekamu amafuta tukale tiziteera kuyimirira tulina kuyimirira kano natuyamba ejo we nateekeramu amafuta twayita abaagundi abakolawo ne batusindika era mugiya namba 4 ninyingira oluguudo navugako mayiro ngaaga nezitandika okuyingira etandise okumanyira nezingira giya ebizibu nebetisa omulamu bw'ensi omanyi omuntu bw'oba tonnafa tomanya wawojja ssente tomanya ate era nkigamba nnyo abavubuka nti oyinza okwesiba ku kintu naye ngaawo Katonda teyakulamira okufuna ssente so bw'ojja ogattiriza n'okola kino mugannaye Mukama waakuyambira n'olaba ng'osobola okuba ng'ofuna twagala kumaliriza nga tumaliriza music omupya omulina n'omukadde gy'ali kadongo kamu ku ssaawa ena tugambe TV stations omanyi kati obudde obukuba music oyo ku ssaawa eno oluyimba oluba luwanvu yenyo oluba lwa dakiika 4 mu internet teekateeka tisse eziddamu music oyo ne zimukendeezaako tumukendeeza naye ate abalala ye bamwagalirayo tulina wano radio ne TV ezikuba naye kati nze bw'otwala oluwanvu ne bw'olukubako ekitundu ande ekitundu omuntu ayinza okubanga ka message kayagala ke kasembayo enkya noddamu akasembayo netandikira weddakomye kakati nga luno lwenva okukubira kakati era luno mbadde njagala okukuwa otwaleko naye lwo dakiika nga 5 atisiko naye dda nnyimba zaali nga 8 si 8 zabanga dakiika 15 ezange ezisinga obuwanvu ziringa 2 dakiika zaali 11 nga tumaliriza tukubira mu luyimba lwa Kinyoozi Kinyoozi baana ng'olesa obuzibu Kinyoozi Kinyoozi lwali wansi eno obayife abamanyire n'omala kuleegamu kituufu oba owulira ekituufu aliwo mukyala wa mul'omuganzi engoye ezizoza baffe wanaabajala nakusiima weegula ennyo ganje buli lw'omulaba nga weekuteera ojja weegonza naye mukazi gw'olina akajanja nzira nakkirirwa omukazi naliwo omu nga neegazanya kyenjoya kye baleeta buli lwazeero yandabangako nga nninga eyakajja kirabo ntunuulira nnyabo nkole ntya bwe ntyo nafumbirwa ng'abalala era siriiko akyamye ne bwontunuulira nze nakusooka tolina gyontwala naye abasajja balina emirembe mbeera musajja nze oyo sandireese omulaba okuseka nti alina omufumbi yoyo Ekinyoozi Kinyoozi nze namuyiira naye saamuyimba siina muwadde akagambo kange namuwa bakyala oweewange ne mukyala muto mukyala Namatovu n'omugenzi Nansove yayimba mukyala Nagujja gwe baayita nze navaayo buvi nga bampise omukazi kyakoze agumye mukazi kuba najja n'omulala ne mutuze wa mukyala Nagujja mukyala ne bamulumba bakwataganye kale olaba nti owulira sitoole ezo naye ng'owulira nti ku ssaawa zino omuntu alina kyasobola okutuula n'awulira oluyimba lno n'aluyigamu omugenzi gayo yalukola vidiyo yagikola nno lwakuba nti ebimu byalabika nga black and white naye nga nnungi batusiibulire bannange
GPS yange abantu nuulidde mbadde Matya Kakumirizi naye era sinnaba Mukama yampa omukisa nampa obulamu oluyimba muluulidde lwenyimbye yampa obulamu mwebaza nnyo Mukama Katonda nfukamira enkya n'eggulo ne mwebaza olw'okunteekawo ate nankuumira n'abaana bange nankuumira n'ab'emikwano mbasaba bannange baganda bange Katonda bye yatutonda n'atuteeka mu nsi yaffe eno tweyisenga bulungi eri bannaffe obuwangaazi buno osanga Mukama yajja abugeraageranya alaba engeri gye neeyisiza mu nsi nga sindi nampa obuwangaazi buno naye abalala bannaabwe tebabalabanga bantu bo balabanga be baliwo bokka tusaba Katonda atuyambe atuggirewo emitima emibi egiri mu nsi yaffe ng'abantu okutta bannaabwe ng'abantu okubanyaga oli ku pikipiki omwana najja akusikako akasawo kumpi naawe nakusikiramu n'ogweri tunaakola tutya ensi yaffe ffe abakadde bwe tutuula okubuulirira abaana bakulabanga ataliiwo bakunyooma bunyoomi naye kati ffe tukole tutya Mukama tuyambe tusaba Mukama atuyambe twongere okutereeza ensi yaffe eddeyo nga bwe yali ensi eno yali nnungi nnyo naye simanyi kigitabudde era nkyakinoonyeza njiyo oluyimba ndukube oluyinza okusomesa eggwanga okuddamu okubeera mu nteeko ensi eno nga bwe yali bategeezeza ntukoze gurupu yaffe nga twegattiddemu abakadde tujja kubasaba mujjenga wonna wetunaalanganga mujje mutulabe tulina ebirala bye tuyinza okubatuusaako n'abaana abato mubaleete bayige ffe tetugoba baana lwaffe tetwambala bukunya tetubeera bukunya era n'ekifo kino mukirabira grand mwetukoledde puroguramu eno wamunange DJ nanyini woteeri eno njogera naye bulungi era ekifo kino agenda kumpa nkolerewo show ejja okunyumira abantu bonna kubanga ffe tusooka kukola practice tusooka kwegatta netukola ebyo ebitegeerekeka mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abankuumire amiina tweyanza nnyo muzeeyi Matya Kakumirizi omubirizi beddira ki ndi musajja wa nnyonyi nyange weddira nnyonyi nyange tweyanza nnyo akadde Akakumirizi tokamanyi oli mubi nnyo n'otombuuza Kakumirizi keekaliwa akaddo akamera mu lujja ke batema ne basiba olweyo ne beera olujja ke Kakumirizi era olyagamba nti oba omenyese genda ku Kakumirizi tokakuula weeyungire kuli ke Kakumirizi akakumirire ewaffe eruubu tweyanze tusiime nnyo akadde k'otuwadde n'ebigambo ebirungi kansube nti abagenda abatulaba balina kye bafunyeemu manyi buli lwokula olina byolaba ate emboozi bw'onyumya emboozi bagamba nze mbadde nkyasaaga emirimo gye nkoze kitegeeza nina okunoonya nalabanga kyamutambuza tweyanza nnyo tweyanzeege n'omulundi omulala bwe tuba tukuyise ate ero gye ngenda kujja tweyanza abalabi baffe mwebale kubanga mubaddeko okuva gye twatandikidde ebitundu tubadde n'ebitundu bibiri bye tutambuza ne mwami Matya Kakumirizi kansule nti olina kyoyizeemu kansule nti olina kyotegedde obulamu bwe butyo obutambudde bingi bye tubuuse nga tetubyogedde nako kubanga wetunanyumya obulamu bwe bwonna bwetaaga kukola firimu nga ya seri so bwetyo tubadde olunaku olwaleero atakumira mpeera abankuumire bwe ntyo tulabagana omulundi oguddako ate era nga atuwadde akadde musibe bulungi mweraba